kwawazaamu okwo tugenda kikwasaganya tutya ebintu byewaka wano nga olaba maama abadde yasigalawo oyo naye yatulekawo kyokka kineewunyisanga olwaleero tutuuse ne mu ssaawa y'okulya naye tewali kyetwaliddeko yadde tugenda kikola tutya bannange ekyo kyo mbadde nkisuubira era nkimanyi ogenda kukyo kuba nange buli lwempisa amaaso era obwedda ndowooza ondaba tuli wantu nnyo naye nga tunuulidde sisita waffe engeri gy'abadde ennyo mu nkwawa z'amaama kati ye suubira ebirowoozo biri wala nnyo naye mbagumya mbagamba ebigambo era maama mukugenda yaleka nsibiridde ddala ate naye nga njogera naye nemugamba maama bano bato bange nja kubalabirira ati saagadde mutye saagadde mubeere nakweraliikirira nti ate ekyokulya tunakijjawa tuba tunaabula ki byonna naleka ngumiza maama naye kati golowooza baba tugenda mmalako tutya kati ogamba wakumya maama bishi naye olowooza tugenda mmalako tutya obulamu bwe tujja kuwatanya kuba njagala mwenna mutunuulire nze sisango kiramu njagala otunuulire nze ennaku ya maama ogyesonyiwe oveeyo mu birowoozo olekeraawo kaaba kuba maama yagenda kimanyi yatuvaako tulina okuguma nga tufa okuguma tujja kuguma naye kati kumulabo yabadde ne maama ono yeetaaga okubeeramu ennyo kuba kati ffe tuli basajja tusobola okugezaako wetwepambana naye ono kati nze ngeri kati ebyolunga ebyawo nandyetaaza okuba nga nandiye kuse naye kati ono agenda siggalawo atya kati mwenna mugenda tambulanga nga mundeka waneeno enda sigalanga waneeno nzekka nga mutambudde mugenzi tokaaba nandikyagadde ogenda okukola okole naye tosobola kugenda kuva wakukola nze ngende mu mirimu ate naawe ogende mu mirimu sawa zino kalulaba sisita waffe akyalina ekyekango ky'amaama kubanga yabadde nnyo okusengere ne maama era ne maama mu kugenda yaŋŋamba sisita wamu njagala mumulabirire ate naawe lwakuba okyali muto nnyo naye lwakuba nti ebirevu ogenda n'okuza ebirevu n'olabira ddala nti okoze ki naawe olabera ebirevu bya taata kati ate nze nange oluusi mbirwana n'embikunjulako bireka kugira naye ebirevu bijja kuzi njagala mugume okuva n'olwaleero buli kimu mutunuulire nze buli kyemuba mwetanze njagala mulabe nti maama waali taata waali yenze kati ali mugere nze nja kugumirako nze njagala bwesonyiwa okaaba nesonyiwe ebintu byokkaaba biveeko bireke beera muntu umalabirira nasuubiza maama okubalabirira nja kutoba ne bwe kiriba kyetaagisiza kukola kinja kikola okulabika nga buli bulungi saagaludde mukaaba owulire siista guma nze okugenda okukola ngenda sooka nindemu paka omale kukakkana nabo ndowooza naye yeetaaga okumufuna tulwana ngaera bwe bwalisuubiza maama fazayi naye afuneko akantu keyeekwasa kaleke siibanga akawaka waneeno ekyo kyenjagala Saja. Ya bale ko sebo. Kale. Ola mbugamba ki? Ndibulonjo ngamba ki? Je bale. Kale. Simanyi obanza akoze ensubi kuba wano wenyini wendi. Bampadde maapo eno gikuberera. Simanyi omanyi kubya maapo okuginterpret. Kambuza obuza kyoyagala tonziza ku bipapula. Agamba simane wendi simanyi ombuzi naye nga amazima. Wano bayitawo kamuli. Kyekino anti kyekino kyalo kamane wendi we simanyi. Kati amazima gali nti nazze eno nga noonya ttaka nandagirira simanyi mu biyinja simanyi ojje ng'osala simanyi odde wano waliwo meyini simanya biki
simanyi amazima ga mapu sibimanyi naye okusinziira ku bigambo byendabako kiraga oli mu kifo kituufu kuba kino kiraga Kamuli era ne wano bayitawo Kamuli kati ebisinga sina kyemmanyi mpozi nga ne bw'oyogedde ku by'ettaka kati awo bye bintu bibiri bye nnaakategeera mu mboozi yo waliwo kyali wange yanagiridde ettaka nengenza otuuka eryo nayo neri wansi gye bakuba amayinja eyo oba etunatera na kutuumayo mu Bachina kuba kati tekyabalwa ku Kamuli Abachina bagyeddiza eyo bagigula yonna eyo sides eyo so afunayo poloti kyogamba okuyita munnyo okufunayo poloti okuyita munnyo mpozi saakweyanjulidde eyo bayitayo mu Bachina kati ffe abaddugavu nga ffe ate twegira eri mu kayinja eyo kati twasifula mu Bachina nakoze ensobi obutakweyanjulira mpitibwa Toomusange sente zoogera abagagga abasinga sente tebazoogeza bigambo ffe babalaba ffe tubalaba singa obadde mugagga okugamba nno nkulagirire ku maapu wandibadde wataddewo dde ekyoja mu miro naye kati ate oli kumbulira Toomu biki bwe tunaakwatagana ekyoja mu miro ojja kifuna kale nange nze Wandera noonya ttaka mukulu Wandera naye nti kati obuzibu buli siri ddiira oba bulooka just nange ndi mutuuze ku kyalo Kamuli bwe noonya ettaka yiika 12 n'okusukkawo njagala teeka kuno ssomero yiika 12 yiika 12 n'okusukkawo kati olw'okuba weyize simanyi omugagga Toomusange sente zoogera kati yiika 12 z'oyagala olowooza ogenda mumala gazifuna ssaawa zino kuno bangambye kuliko amata ettaka kweriri naye abantu baliseera okuva lwe bakimanya nti Abachina bagula kati olina okuba nga akasente kali eve naye ngenda lwana n'Omuchina oyagala ngenda lwana n'Omuchina kuno yiika 12 n'okusukkawo njagala teekako ssomero nga bw'ongambye nti noonya ettaka ngenda kufuuka bulooka oba ddira omulundi ogusooka Mr. Toomu nsaba ku namba yo era akanamba sanga tunayongera okugenda mu maaso sikaninga wano yakusikaninga kikyotamanyi sikaninga akanamba okafune amanya geego Toomusange sente zoogera maama bagagga boogeza amannya gaabwe kyebali nga tebalina bikolwa kale nedda ngulawe yaga kunsiibula kati ngenda nze yabuze dda ate kati ondeka wano mapu tugere okutuusa mu kibuga osanga kinakuyambako okuddamu naye ekizibu ekyageze osanga ku kyalo kyamu kuno ng'abantu bafa eri waggulu lumbe eno lumbe mutonzi waffe yansalawo wiiki eri bwe najja eri wansi waaliyo olumbe mutonzi waffe yansalawo kupata tukulinako kumanya muziika Ndi wano baba nga nterezaako wano kulina ebitooke ekakula nnyo omusana mungi naawe oligula omusana guno gwaki oli mu musana kiki lwaki mwekaluubiriza tukwekaluubiriza era ebitooke era obiraba mama yabadde yali abisaliranga naye kati abantu byonna byonna bigize esanja lina nsaagala mwekaluubirize nabagamba nange kunoonyeza eri yonna yonna gikwetooloola mu nnyumba mu kiyungu sirikula kati baba newe naatuula ewaka siinayo ndi wanera nebuzabuza bwebuzabuza nenjala ennuma otukukajjo tewali kyakulya era otuula nolaba nga tewali kyakukola okiyobeerako eno neweebuzaabuza okuvanga we nasuubiza maama wange sisita maama waffe yagenda musuubiza ne mugamba ngenda balabirira njagala okkirize kiri kigenda kuddamu embeera egenda kuggwawo ekwe baba buli lunaku ogamba egenda kuggwawo mpaka tulina kukola nnyo embeera egenda kuggwawo njagala ogume okimanye nti buli kimu kigenda kukola ki
kukyuka naye nga mumanya maama ne taata baaleka mbutuufu akasente naye muna ebintu ebyo kusayininga sente zaabwe mu bibiina za mpolampola si zakusooka kugwira ne bakubuuza kino ne bakusaba kino naye njagala mbasuubiza era nkusuubiza nembeera tegina kuda temugenda kuddayo okubeerawo muddemu mukaaba njala ekyokukaaba enjala bingi enjala era katiza ennaku bbiri fajjoba bakatunda nkimanyi ne nange ntobanga omusajja ze nabalayirira okuddamu okusula wano enjala pozi nga nfudde ekyo nkibabuulira amazima pozi nga nfudde nenva mu bulamu bwensi naye we naaba nkyaliwo mulina okubeera emirembe ekyo temusooka kitunulako kati ekyobolabera nzize embeera eno ngireetereza gende eka bino ebintu tujja bikolako naye sooka olindeko sooka omala okubeerako sooka omala okuddamu mbeera kimanyi buli lwenkusanga okaaba njagala olekeraawo okaaba lwaki okaaba ate manyi nange lwakwegumyanga omusajja naye buli lwokaaba bwoti ndabira ddala ennaku muze eka todayo kutemusana sista otya njagala okuma embeera tegeakuddamu ekoma lwaliyo kokukoma ekoze eki okoma nze nembeera njukooye oba wakiri oba kuyiyayo omulimu tugende ngira neyiiya mpolampola kuba nembeera tujja kibeeramu sa wangu awo mbuulire oyagala otandike kola nze nali njagadde ngenda okukola naye ku lulwo neŋŋamba kanjira mbeerawo naye kaka omanyi kati saina mutuufu ennaku gye mpulira fe ababadde mu mbeera ennungi yonna ekisooka tugamba okugenda okola naye tusobola kukola mulimu ki njayiiya oyiiya omuntu asobola okukwatirwa ennaku nakuwa omulimu gwonna ekintu waba okyagala kisoboka kati omanyi kati saala ekisinga okunzibuwalira kati nga gunkwasa ennaku jjukira sikwogera bubi ng'obadde mu nkwawa za maama tolina kyosobola kukola ogende gy'ogenda ng'ogenze kukola bakubonyeebonye olowooza wonaabeera eyo nga bakubonyaabonya n'egyo emirimu tokaaba olowooza maama anaaba muli eri nga ye kale taliiwo naye atulaba kati gweolaba mama era kati era anyumirwa nga tusula enjala kati jjo twagisuze luli twagisula tuggwawo bukwi buli lunaku tunatula nenagenda okujja atuyiyizeera era kalina esaawa enokuva ku makya atugamba tugume anti kati olaba tubeere bakkiriza ate ekisolo kirungi nti maama yali atusomeseza kutubiira oba omugumiikiriza bato wange abalungi andi baaba kikinawagaana ebintu by'okutuulaawo nga mwekubagiza anti kakati okwekubagiza mbadde ndi wano nga tulina byetulizitwogerako kati era newe tunaabeera mbuliri kubeera kyafaza tutuuleko wano onoye buli sawa ensija wano musanga akaaba sooke mutuule mumale okufuna ku kyokulya ze nabasuubiza ne mbagamba kubanga bwe nasuubiza maama wekiri mumale okulya kituufu mala okulya afazaali eyali afudde waalemala awo baba ojja tukuuma genda oleete fooko mulireewo ate kati fooko zaaki mwagala kwesamba luno lwa kibuga kinawe ekikulu bwe ndakugambye gwe engeri gye wakuze ennyo n'oteekako anti kati olaba nga onsinga bireke anti kati emikono mikyafu tetusobola olaba engalo mulye sijja kufukirira kuba ina kufukira tuyinza okukyawagana musuubirayo okukyawagana munaawe kwefukirira munaye oli muto wange nga nkufukirire naye akaana kamaama kano tetulina kokka aka kamu kati ate fe abalenzi tuli aba babiri ate nno gwolaba kano kakubirako abantu akato kano mulye njagala basuubiza teri kuddayo webale kuyigga bannange tandika okulya kuba gwobadde olikaaba ennyo mulabye kirikirira ekyo kyennyini ebale kuyiiya munaaye
nemwakimyeko ku mazzi leero oba okwedda muli wano muli mu kwekubagiza kubagiza kakati gwesobola ositula ekidomola ng'enjala ekuluma namwe muleke kulima muleke kulima ziribagayi kati engeri gyentobaera okudda nenaabako nekolako ku mirimu ono muweeko kabwazi kasita emirimu gye tugikola ogenda nogikola nowulira ngaogimazeeyo kuba nowona watukula kati wano obadde ali mukwoza ndowooza olaba kakati mugira muli akanzije atufaayo nedda muli oleese eki muli emmere nzinabasuubiza kati nze engeri gyempitako eri ku saiti nedda mulye kale ku saiti yadde naye era kwatako muli muntya nedda tetukutya naye kakati ffe tulye nga gwolya ayiyiza temba naliddeko dda kakati mugira mulya kale baba kanzije kale kalagala nnyo ogira oyiiya bambi kale kangalogendako wano mu tawuni kale noleetako okwo n'ebyokunywa kale kakati ono engeri gyakaabakaaba ennyo kyamufunirako amakerenda kyetaaga lukoze edi omuleeteko anyweko bambi ogira olya Wandera gamba kipita ndi wano sikitegeera ate kuzibu ki leero nina obuzibu bwempitamu ewaka eyo muganda bungi buli lwenkuma obwenti neezira ewaka osanga bakaaba osanga bakujjuliza kino obutuufu nange nina engeri gyendigezaako okubanga mbawumbawumba naye Wandera mpulira embeera embijiridde ate nga baganda bange mpulira mbaagala nasuubiza maama nengamba embeera kebeera etya ninokola ki nina obbalabirira omutuufu Wandera binsobedde mpulira n'amagezi kati ganneesibye ze newaka ndikutyayo bwentuukawo malawo ddakiika ntono nakufuluma kolaki kugenda ebyo bibaawo lwe muviirwako abaagala naddala abazadde ate nga gwe mukulu ewaka naye olunaku lwolikimanya nti engalo tezenkana wadde ziri ku mukono gumu olimanya nti obuvunaanyizibwa bwa luno si bwe buvunaanyizibwa bwa luno kati wekiba nga bakutikka buvunaanyizibwa bwa luno oluwanvu ng'ate gwe oli nasu oba ogenda kukola ki oba ogenda kufa bufi oba ogenda kufa bufi ate oba ogenda kufa kati bw'oba ng'olaba ogezezzaako kozi ndowooza giringa myezi tegiweza omukaaga bukyanga mama amwafa myezi giringa mu mukaaga kitegeeza kyoli okugezaako okulaba nga otereeza tekigenda kutereera ekyokukola kiri ekyo bw'obanga buloddayo wakaga bamaziga kuba kuleneŋŋana kubagumya biki ng'ate era ne byobagumya bisigala biri byebimu teri agenda manya gy'olaze Wandera ekyo sisobola kikola kuba maama namusuubiza byewamusuubiza oli bikola titalekako siriwaza ate nabyo wamusuubiza oli bikola ngezaako kati ate guŋŋamba ate mbaddukeko obuddusi olaba kiba kijja okusinga okuyomba nabo oyinza n'okuba nga gwabasibye mu mbeera embi kubanga bakimanyi Peter waali agenda tuleetera kino naye bw'onaateekako kakokola tondeka nnyuma bagenda kumanya nti no kati ffe omanyi obwana bw'embaata bwetakulira bwokka kati saa zino bamanyi bwana bwa nkoko mama waabwe amanyi okubutakulira bo ne bubojja obona kyolina okukola kwefuula ki mbaata badduukeko bayige ekyokukola bayige okwetakulira ogenda fiira miguu egitali gijjo kati Wandera nga nkubuuza ekintu kino gw'olowooza kinaawulikika kitya ku kyalo nti yadduka ku batoobe ye maama gyali emagombe agenda kukiwulira atya ddala eri gye yeebase Peter abo bagenda okukyogera saawa zino bw'oli okubuulira ebizibu byo oba be babawadde ekyokulya kye mwalidde ejjo suubiramu okumpa amagezi ngambe nti bebabawadde ekyokulya omuntu atandika atya okwogera ku kintu nga tasobodde nakuwa buyambi kitegeeza olaba nabo tebakuwadde buyambi nabo tebasobola era tebasobola kunenya ng'otaddeko abo abaana togenda basobola nina abantu b'ekyalo bakino obamanyi bo beezira bo baagala byonoonese no kasagala kayana naawe jasolaka weetaagamu buweezi budde weebake okirowooze tugende gye tubadde tulaga naye era Wandera sisobola omusana guweddeko tugende gye tubadde tulaga nkugamba kiri ekyo kanyambiro sisobola kati mbalike ntya tonaba nakuzaala kati olabirira abantu bakulu olwo bw'onaazaala mama namusuubiza kati kanamwa amagezi ge kati mbalike ntya kulowooza abantu b'ekyalo banaabwogera
Ani oyo? Grace yingira. Saiso kula. Kale. Iyo kino sana. Ndi wano. Kozibwa. Ndi bulungi. Obulamu butambulidde butya eno? Mwana gwa obulamu era bwentyo. Mpola mpola. Era kugenda mpola mpola. Baganda wo bali batya? Tebali balungi era wetutyo wetwekoma mpola mpola. Akoma kulaba kulumbe. Budde okujjako eno kati mbadde mpitayitawo. Neŋŋamba kamale gatuukako gy'oli. Nemmwe balo tubeererawo munnaaye. Munange twaliwo ekitabo kya mami. Kati obulamu bugenda butya ku sayidi yo okutambulira butya bwe yali ayagala nnyo maama. Wali omwagala n'obulamu bwonna ng'ombeera mu nkwawa. Obulamu si byangu mwana gwe. Manyi Mwana gwe mpulire simanyi kubanga kati nze mpulira. Embeera si nnungi era si nnyangu. Embeera si nnyangu era okutwaliza wamu. Kuba kati essaawa eno nga mama abaddewo yatetenkanya buli kimu. Kale embeera gye tubaddemu ebadde nnungi. Buli kimu tukifuna nga bwe tukyagala. Naye kati tewakyali. Sula enjala n'osula enjala kati bakubulire si birungi naye. ne muganda wange olina gguma eyo si yenkomerero y'ensi eno. Eyo si yenkomerero muganda wange. Waliyo ekitandikibwako muganda wange kati gwe kyolina okukola ssaawa zino oli mwana wa buwala. Oli mwana wa buwala nze nkubuulira. Kati ffe abaana ab'obuwala tulina emikisa mingi. Oli wano gwe mwennyini weesibye mu mbeera. Gwe mwennyini gwagyesibyemu. Enti. Ogyesibyemu toyagala kuvaako wamu. Toyagala kufuna musajja ofumbirwe. Nze nga nze kyembadde ndowooza. Saa zino tolina bw'okumba. Maama wali olinawo naye wuwe twakola ki twamuziika. Kati nze wembeerawo kyensalawo ekintu kiri ekyo kubwefunira musajja nga ngenda neefumbirirwa nanze neeviira mu mbeera eyo. Naabula bannange naye manyi kyoyogerako. Nze nkitegeera. Kati mu myaka gye ndimu essaawa eno mbunonooza ate obufumbo nnaku njereere nze nve mu mbeera gye mbaddemu eya kitange ne mmange gye baali bantegekera era nnonooze nti ate ngendewo omusajja nkole kino kwegamba era mbeera obwomu ate wakiri abadde ne bannyinaze ensinga mbeerawo wano ne bamanya ndidde neesiganye ennaku zino era tusula enjala naye era baba yayeeyezaayo nayiiya ne tulya. Manyi okulya osobola okulya ssaala nejjukira obeera ow'omwami buli kimu ky'oyagala okyetuusaako. Omwami asobola okulekereza okameeza gwe ky'oyagala ky'ozikozesa. Oyinza okugula emmere gy'oyagala gy'olya naye kati wano olina kulindirira pulaza w'omukulu ajje mbusimanya akuwe. Gw'omuntu omukulu omuwala weetaaga ekizigo era pulaza waanaakigula. Weetaaga ebintu byaffe bino ebyabawala obimanyi meekaapu wekolaakolako. Weetaaga omusajja okufumbirwa. Nze nkimanyi nja kubaawo eby'omusajja nedda sisaawo sinnatuusa kugamba nti neteekamu eyo stress ate nyongere ku stress endala ate era nteekeko omugugu omulala. Ono mama go si magezi goyinza kuwa muwala munno. Kale Saala onaasonyiwa nze nga nze ku sayidi yange badde manyi nti awo bebasobola okuyisaawo. Tebasobola kumpisaawo.
kuzunga kumena okubeera ewamu birowoozo tebikuggwako kati mbadde ngenzeeyo waliwo omupiira mbu gwe tugenda okuzannya nange obwedda bantadde ku ttiimu kutubyazannya mupiira sibiteekedde bulungi ati omaye naye bigudde mbuggu olwokwagala okwebuakasitanzanya nenvayo nga ebirowoozo byange byempulira naye byowulira okuwulira waliwo ebintu ebiyitingana esaawa nagezezaako n'okunyonyolako baba naye nampakanya ate nasigala nga ye agamba nedda biki ate nokimanyi wamma mbu waliwo ebintu mama byebaleka ate ne taata bonna byebaleka nga biri mumanya gaffe ebintu ye nga si nnyumba eno yokka nga si nnyumba eno yokka waliwo ebirala gwolina gye wabiwulidde ye babikugambye bugambi ye naye nga gyebiri naye ngaera nange muli okutwalizaamu nga nkisuubira kubanga toyinza bazadde baffe tekiyinza kuba nti bakolanga gwakulya buli nga tewaliwoko bye batupulaningira nga balowooza nti we bagenda basobola tulekera eno nju yokka etugaseeki naye weoba nga gyebiri ebintu ebyo olowooza kati tetugenda kuva mu mbeera embi mwana gwenze nabirowoozeza neŋŋamba baba munyonyodde ne munyonyola nagamba ye talina byamanyi era ye tabimanyi naye gwe okiraba okimanyi nti abantu 10 webasimbye olume we bati ya ekizimba kyabika wabaawo ekituufu nze mbadde ŋŋamba webanga twandibinoonyezaako tubinoonyereze ye tagateeka mu maanyi anti kakati omusaasira musajja wato kati ebirowoozo biri mu kunoonya kyetunaalya kakati bineeno ate ng'egyetaaliko yadde ndowooza ate era yetanabiwulirako nga baliwooko kye basimasimako okwo kati ekintu ekyo tukigobeko tomanye katonda embeera eyinza twetaaga okuyitako mu mikwano gy'amaama twetaaga okugendako naye kati olowooza naalongo oyo tayinza kubanga abimanyiiko ye ne mama nantaba kati webanga byebyo nze engeri oli gy'omugaya n'atabifaako mukana akaseera manyi waali kuba saawezi alina okugenda mu katale ogira osekula ebisigadde tujja kulaba nga ebigenda mu maaso ogira osekula ŋŋendako wannaalungwe nja kubanga damu ekigenda mu maaso ate nyinza obutadde kati endasooka ate ŋŋendere ddala ku kisaawe gira okola ate agamba magezi amawule gompadde mpulira nga zizemu ku maanyi oluli owandika ali nga nze kule wangamba ogenda wanaalo wafunayo kutuyobuki wanaalongere nabuukayo mazimagali ebyobugagga byaffe birina we biri oba yaŋŋamba birina we biri naye teyambuulirako nti oba wano oba wali naye nga ye yaŋŋamba ekyoba omanya weebiri naye mazima ddala wembalaabalamu waŋŋamba nti wabuulirako okwo Plaza Peter baba namubuulira namunyonyola luli lwe twazinga olubeera mu nnyumba ne munyonyola naŋŋamba mbu ye tabimanyi naŋŋamba mbu ebigambo by'abantu nze okutwa okubalaabalamu ndowooza alimba amanyi kubanga bwe tunulamu kasookedde oyogera obyo bimugamba takyatutereera adda muno adda muli tutuuka n'ogenda okwebaka atanalabirika kati gwe omutufu obalaabalamu naye kino njagala nkutegeeza ebigambo byange engeza mbifuna ebintu ebyo tetubifuna Peter nga ye Peter
okubonaabona kwe kuba ebbanga lyetubonyeebonye lino kati tunaaba tuteredde naye kakati ye entandikwa ye ey'okubonaabona enaaba etuuse kino kyenyinza okugamba ate kitya bwe batumuleka ty okubonaabona ng'ate ebyobugagga tuba tubifunye kati gwe sooka olabe ye mwennyini amanyi webiri naye tabinyegana dda tusooka salawo bwotyo tusooke tubigobeko tulabe oba tubifuna tukwasaganye jukiramu era batuleka abasatu naye bwolaba abisinyaako ye mukulu naye weewuunye nga ffe abato ffe tuligezaako okunoonyereza ye yeefuula yeebulankanya ye yeebulankanya kati mu kwebulankanyako okwo okwebulankanya okwo nange senyiga akuluma ojja kutereera era nze manyi we tufuna ebintu bino bwekyoba osuubira ate mubadde ki mwasiibye muti aki bwe nzize nzize ate mubadde munyumya mwena musirisa omulundi gumu kiki erintuuleko wano bano abaana kakike babala basanze banyumya nentuuka wano ne basirika omulundi gumu ntudde basitudde bagenzi kakike bali kumbalira tulaniki lwaki bali kuneewala bonna bali kuneewala ngendeyo naye olinga atandabira ddala kyokka nolaba ndi kwambala naye ate noosigala ng'oyera bwezi kiki ennaku zino mwabadde ki mwana siri kubategeera ntuuka ewaka buli muntu ali ku bibye jo nabadde nzija ne mbasanga nga mutudde wano mazima gatonda wadde n'okuŋŋambako nti baaba kulikayo naye mwenna mwasirise ne mukwata ekkubo mwena ne musituka ne mundeka awo ne mugenda lwaki muli kuneewala kiki tewali buzibu wabula omuntu wejjamu weemanyiiza ng'omuntu kati esaa ino tulabika twemanyiizizza twavudde mu byennaku tulina okuba nga abantu abakulu kati mukuze okweyisa nga abantu abakulu kuba kati era biri bye tubaddemu ebyobuto okubeeraawo okukola ki era tulina okubeera abantu abakulu siri kubategeera nina ekintu kye sitali kutegeera kiri jesiti kiri kugenda nga kitambula nga nze kinsobedde akirabika oba mbatulugunya musobola okuŋŋamba nti baaba otukyunya ekyo nekyo nenkimanya kuba jjo sijja balimba kyannumya ennyo wadde okuŋŋambako kulikayo oba baaba tetulina kino temukyayogera buli muntu ali kweyisa bibye oli yekka ennaku zino engeri gyalaba nti yakula ebirevu ate nze munnange sirina ebyange ebisalako yafuuka kitalowo ennaku zino nawe bwojja n'okwatagala kati omulimu gwammwe kuzimba buzimbi ne muzimba buli muntu omwana aguteeka mu nnyindo bwemba mbacunya muŋŋambe genze kukola mubeere
tukinoonyerezeeko mbwali tabimanyi kati muntu mukulu atukuliraku. Mr. Wande, Peter. Tuwano nina ebirowoozo. Oba ntuuka esaani neebuuza oba nkole ki? Oba Katonda yanneerabira nze nganze? Simanyi. Buzibu ki? Wandiise mu bwangu kuba eno weekend naawe ogimanyi eba ya mipiira sizoni yakatandika. Kuba nze gw'olaba era onsanze nti nga ndi kuvayo naye nga ndi kwewonaganya ebintu bingi mu kkubo. So sinenza bwe ndi kutunuulira ebintu ebiri ewaka. Binsobedde. Ewaka tetuli kwatagana bulungi. Balinga abaana abali kunejjako. Bw'otuuka nga boogera bavaawo. Bw'obeerawo ng'otuule nga mwali munyumyange edda buli muntu aba asirise. Kyokka ku mulimu gye mbadde nkola ekintu kye kimu ekyo bwe baafulumiza olukalala lw'abakozi abagenda okusalibwako ku mulimu n'erinnya lyange mwe lyabadde. Kyoyagala okuŋŋamba nti tokyalina mulimu leero? Guliwa? Bakugobye bakusaliddemu abo abatakyagenda kukola? Sikyakola mulimu bansaze, sikyadda ku mulimu, sisuubira na kulowooza, neegayiridde nze gw'olaba nenfukamira wansi. Nga si birungi ante kati ogenda kukola otya? Byansobedde sobedde dda. Genda kukola otya Peter? Binsobedde bwe nzira ewaka okwatagana. Abaana bali kunejjako bwejja simanyi kakike baba. Naye ensonga y'ewaka eyo gwe yagyesibako. Kuba we mba nzijukidde bulungi nakikutangazaamuuko. Ne nkugamba nti obuvunaanyizibwa obwo bwe baakutikka obw'abantu abo abakulu ogenda bukwasaganya otya. Ne nkugamba nti teekako kakokola tondeka nnyuma obeesonyiwe. N'okola ki? N'ogaana. Kati obuzibu bw'ewaka bwabwesibyeko wabula ate kati kyetulaba olina okuyiiya engeri gy'ogenda okubyandolingamu bibeere mu mbeera gy'obyagalamu. Ogenda kuzzaako ki? Nange kyendi kwebuuza. Kyendi kwebuuza. Naye ntoba nnyo bali nentoba buli mbeera yonna. Kati okusinziira ku mbeera ebaddewo bwe kiba nti obadde okyakola ng'era oluusi mu misinga okulya ekyeggulo oba ekyemisana, nina kaddiirwa kayinza okutereeza embeera. Kakubba. Oyagala kutandika kubba? Kati wongamba nti ddiiro. Anti kati labayo kankusomeremu. Waliwo ebyobugagga abazadde bye bafa ne batulekera. Kakati nkimanyi bulungi okusinziira ku muzeeyi wammwe ebyobugagga bye yalina. Y'omu ku basajja abaali basinga okwogerwako ku kyalo kuno Kamuli olw'ensonga y'ettaka eddene. Kati gwe kyolina okukola nga bwe kiri nti gwe mukulu w'abali abaana ate gwe abalabirira kati olina obategeerera. Kwata ettaka eryo lye baaleka jako buyika ne bubanga 12 olitunde mwetereeze. Peter, buyika 12 buliwo. Sagala ate naawe omusiruwaze ku ttaka muzeeyi wammwe lye yalina oŋŋamba odda nti ojjako buyika 12 oba tomanyibwa ate kati saa zino obuuza nze ettaka gye liri gwatamanyi ttaka lyammwe gye liri. Amazima ga Katonda muggulu nga nkukubidde ne mu ngalo. Sirina ttaka lye mmanyi. Leka kunsiruwaza ndi mu nsonga eyambaku. Okuggyako mmanyi ekintu kimu ettaka, ennyumba n'akataka akaliko ako akati niko okulimirako. Kukakula beera tubeerawo ne tusayiramu muko obutako. Gwe tomalira budde naawe. Badde manyi njogera na muntu ategeereke kanga manyi muyamba mu nsonga emutawaanyi. Siganye kunnyamba. Ninkani liriwa. Ye byabugagga ki okuggyako ennyumba. Byabugagga ki okuggyako ennyumba nga bw'ogiraba. Oyagala kuŋŋamba nti mulina byabugagga birala? Teri byabugagga birala byonna bye mmanyi okuggyako ennyumba. Kuba w'otunuulira ebyobugagga ebirala bye nali manyi obusente bwa mukadde obwali mu bibiina byabwe buno bye baaterekanga. Nabo nabugobako ne bufiire. Kati asinga n'ebyobugagga bibaddewo. Kye kintu kye naalisembyeyo okukirowoozaako mu kubitunda. Kuba kati ye ensonga ki ng'eyinza obbintuuza? Katolaba nti muli kubonaabona nnyo weetaaga okutunda ettaka ssaawa zino. Okujjako ensonga gye naalirowoozezaako eyalibadde ntunza ettaka. Ngoba kuffe kuliko omuntu agenda alwadde nnyo agenda okufa. Kale kati katukole bwe tuti nja kudda mu kaseera nga waliwo agenda okufa wenzija okukuweera amagezi. Kuba wemba amagezi ge nkuwadde essaawa zino ndaze muno tegasobola kukola. Ndeka ngende mupiira. Nageera sigagala. Nageera sigagala kuba tewali nsonga ye ntandika nti okutunda ebyobugagga by'abazadde bange. Ekyo naawe okiraba bulabi. Onyonedde n'obudde ngenda natuuka nga ne match build up ewedde kati. Kati nga naawe okeera ku makya ng'ompaga amagezi. Bane, kati naye wobeera gwe dda n'otunula ensonga ki? Ddala eyinza okuntuuza ebyobugagga by'abazadde bange
oba ettaka lya mmange lye yaleka wankubadde ennyumba nti yakeera ku makya n'abindekera okulabirira bato bange ate nkeera embitunde nsonga sisobola kale ekyo nkigaanyi baaba sisobola mbewuunyiza bannange okujja naye mukulu wammwe Pita nga tazze Pita ayinamu ebimusumbu wasubwamu kale byakwasaganya ngeri anti wamanyi nti tuliwo ffekka yagenda n'anoonya ku kyokulya kale tewali buzibu kubanga nze bazadde bammwe baŋŋamba mbeere ng'ebintu bino mbibawa ate mubeere nga era bigabibwa mu kyenkanyi nga bwe baagamba buli mwana yenna baamugabira afune awawe era ndowooza ebintu bino mubiraba bannange naye saagala ate mwawukane buli ekiba kikolebwa kyonna njagala mubeere nga muli bumu nga muli omuntu omu nga bwe muli abasatu nga bwe tuli abasatu ffenna bankuutira bannange ebigambo ebyo saagala mubuzeebuze muli kati ate nekirala mbuuza Pita ono si muganda wammwe ku taata wammwe naye nga mukimanyi nti muganda wammwe omaama nga omwana bw'obeera nti muli bannabbeere mbadde mukimanyi bannabbeere abanabbeere ye mwana gwe muzaalibwa naye maama n'amuzaala n'abayonsa ate n'azaala awalala ku taata omulala naye temwawukananga bannange badde sikimanyi mukiwulire ekyo bannange bye mbagamba bazadde bammwe bankuutira wabanga waayagala okutunda mubeeranga omuntu ogwo omu bannange mumalanga kukkaanya abantu basatu ne mulyoka mutunda bannange temwawukananga bankuutira tetusobola kwawukana maama n'antaba tweyanziza bali maama kutereka anti kakati tubadde tunoonya nga twebuuza bamaama ebintu ne muzeeyi baalyanga buli sente nedda nga tulowooza kayumba kokakeera nedda baaba ebintu bwe biteera bwe bitambula bannange maama we bali kuba na mutima kale bannange we bali abawo singa mulala bakola kulunyu kulunyu nange mubeeranga n'omutima ogwo ne mubeera abantu basatu muli ba Luganda kali mukawulidde kati tukawulidde era temuyuzanga byama tekisoboka tekiyinza nakubeerawo ekyo kale amanantaba tweyanziza kale tujja kudda tusiime kale bannange niwe bale tuterekera obubaka bwaffe mukama abankuubirira amiina naawe akukuume ebikunyiga mukama akkirize tusobole okuba ng'otereera naye kantwale kanyinaze kano manyi kakaaba nnyo mubeere bulungi kanyinaze kano bandekera kamuwe kati ye tugendemu ebintu bino nze ngenda biteeka bwekyoba omanya ebino kati byaffe era byaffe n'abasatu tuli abantu aba ekyo kigambo wekiwulidde bulungi nedda nedda bakwezo kati bwekyoba omanya ebbanga lyonna lyetumaze nga tubona bwe tuba tufunye ebyaffe omulaba oli naye abadde atuyise tumala ebbanga nga tetuli kulya era wamma niwabadde tafaayo oyo si musaayi gwaffe gwekyo kyoba omanya kituufu etuganye naye maminatabaudde byatugambye sagatubanakeemanya nedda ebayo baba tubimulage nga era bwabadde abeera wakati afuna akatini era bulijjo nga bwe tubadde tubeerawo abaana abawala byebu obuzibu bwammwe obwo buzibu bwammwe kati ekintu nawe kino kigasa ffe kati kitugasa bagamba tonabona abatwadde ekyobamanya kyaffe naye alina taata we yamuyiiyiza
taata wange bannaye yampa essaati eno ati naye alonda atya naga nti mwana wange bwenfanga essaati eno gyoyambala yani njambala nempulira ku mirembe. Era obwedda mutambuliddeko wa zemunsobedde enaku zemunsobedde omuntu ngera nenjukira ngaomuntu engeri gye munziramu nga muntu nuuliranga bayeekera kiki sikukutuniranga bayeekera nawe okimanyi bulungi lwaki tukulabanga omuyeekera muva funa mulimu kino kyetutuuseeko n'amazima gootegedde kyogamba kaesaawo eno kuono osobola okuba nga oyogeza kisawooni saala wekyoba omanya ono bye yali yategekategeka ne mama Nantaba nga Katonda watuwadde omukisa kikyoyogerako bye mwali mutegese ne mama Nantaba Mukama Katonda amaze n'ataasa kubanga bazadde baffe tebatudde sooka olindeko etwetegese nawe omumanyi mama Nantaba oli yali mukwano gwa maama kati kiŋŋaana ogenda okuyita okubuuzaako ebintu by'obugagga bino ono gwolaba yali ayagala babitwale ne mama Nantaba okitegeera ng'ayagala wa ku mama Nantaba poloti tobiwulidde atwale ebbiri sebo kati mutandise n'okuyimirira mwe munyimireko nze mukulu wammwe mutandike okukola ki okumpandira ebigambo biki bye muli kwogerako nze wano bye sitamanyi biki bye twali tukulaninga ne mama Nantaba nze wamma Ndaba gwe sooka otunulemu ono si muganda waffe oli muwanvu okuva ddi oli muwanvu yenna akoma muli sooka olindeko gye mubadde babagambye ki ekigambo ekyo osinziddeko kingaba musire ebyobusika biibino tubifunye mutima mulungi bagambye tuli aba ekyo kiwulidde bulungi nga ekintu kyemuli kwogerako nze nga nze kyetali kutegeera ono si mwana wa wano ng'ani akikugamba nti siri mwana wa wano zeze ŋŋambo zengenda zembagamba zemutambula ku kyalo nga muziwuliriza nembanga kiri embaze wano nga mbalabira mwalibuddeko nga nze njuga obanga oba taata yagenda okufa oba maama wali owuliddeko ng'afulumiza ekigambo ng'alina gwakigamba nti siri mwana wa wano naye wabula weekaza kwekaza kimu abali kwekaza ebintuwabijjeewa sooka olindeko gwe wabijjeewa okusinzira okugenda oba yani yabikugambye nze ndeka wabula nkugamba ebigambo bino oba omanyi ku bulamu n'ebyobugagga londako ekintu eki bya bugagga ki sisina kyemanyi muwoza bya bugagga osimanyi biki nkugamba olaba olwaleero luno ogiraba eno eyanyabo ne ssebo togenda gisulamu kate sigisulamu ntya tagenda gisulamu nga sigisulamu ntya kyendi kubuuza nga sigisulamu ntya kati oba omanyi nti oyagala obulamu tambula ogende nga ntambula ndagawa ntambule kanzije otyokole ki nze ntambule ndagawa biki bye mwapulanize mwembiri eyo gye muva biki bwe mwapulanize ebigambo mwabijjewa nti siri mwana wa wano sikusanga nze njagala omanye nti wano ate nze njagala ngambe nze kyokola sagandirenga n'abaana bawala gwe nawe onaaba oleesa omuntu omunene ojja genda nja kuwasa omukazi muteeke wano kale jangu sisinza kujja naye abaana kyoba omanya bitutulwanira bintu byaffe gwe kyoba omanya nti kyabadde akola nange nja kikola tulina okubeera abasatu tolina kyomatiza gwe kyoba omanya nti oli kyabadde akola nange nja kikola buli obumere buno bwaleeta mu tifini obutini webuti okuta kyabeera nsobodde kati gwe manya nti nze ŋŋenda kukuleetera oli ofundeere osendese n'ekigere okitegedde genda gesoko ndeteene ku mazzi sikkiriza mubutuufu kati mubutuufu ebyotakkiriza nze byenzikiriza fena bena betubaddeko tetuganye naye kati bakolooza mutyaliruddamu
ani bubuuza Baba. gwe kyoba omanya ekiti kyabaddemu nze nkirimu entebe eno giraba kati nze mukulu wano era nze ani nze baabawo toddamu kubuuza naawe oba yagenzeewo yamanyi gwe kyoba omanyi omulumirwa otya yakasaayi kukavaawa okutandika okumulumira Biri awo naye nandi kale mwana wa maama tukkirize nti era muganda waffe kati wawulidde era maama kyeyagambye mama Nantaba yakugambye tetulina kwawukana buli kimu ekintu ekyaffe tulina okigattaganya abantu aba basatu nolaba ani ayawukanye just omuntu atabadde nnyini bintu yoyo yavuddewo nayawukanyeko naawe naye nga nanti kati era nedda ekyo abadde nnyini bintu naye alina okubeerawo nze ati nze kyobaolaba kyoba omanya Saala ebintu bino byaffe laba okimanyi nga abadde agenda tutwalako ebintu era kuba nze namugambako luli we twamugamba n'agamba agendagendako wamuma Nalongo bwe yagendayo n'agamba kyayeka tugendeko wamuma Nantaba kyokka ate era wawulidde mama Nantaba yagambye yagendayo simbawaawo okiraba bulungi yagendayo golooza lwaki nanti wamuma Nalongo yamugamba muye tabimanyi ngamba eno wamama Nantaba olowooza lwaki bwe twagenzeeyo yatugambye nti lwaki temuzze basatu mukulu wammwe aliwa kitegeeza abadde mu lukwe nga bateesa ne mama Nantaba nanti naye era kati lwaki akkiriza n'abituuka anti kakati ekikkirizeewo okubanga abituwa amanyi ffe bannyini byo oli si yennyini byo kirabe kule kati nze olabe kyenjagadde kati neno poloti eno endala eno ebadde eyo njagala ngikuwe ogitunde osobole ngaofune omulimu gwokola nga mulungi sagadde okabe sagadde obeera ngaobonaabona otuka okwetunda obeere afazaali kifo kyokuwasa ofuneyo ekisajja kyo kitegeera nga bakwoleza engoye naawe okimanyi bulungi naawe totiisawo otyo kati ekisooka gwe ngenda natandika kwoleza kuba olwedde maama yada akwoleza kati bwofuna ekisajja nga kitegeera byonna bijja kikola ekyo ate osese okitegedde totamulowoozaako mwana wa maama tali musaayi gwafuula naye nawulidde ku mawulire nti mwakomye muganda wamme tubadde tulongoosa bintu bitateredde beetunga ki ebitunga ki gwe obadde tokimanyi nga oyo Peter abadde si muganda naye Saala Peter ayinza atya okuba nga si muganda wammwe ng'abalabiridde okuva nga mamaamu we yafa ekyokulabirira naye tokigiranga tubadde naffe twetegeerera kati essaawa eno kyogamba nti yatukuza n'atutuusa wano we tuli Peter abadde muganda wammwe kijja kitya okuba nga si muganda wammwe ng'eyo yonna yonna ebbanga abadde nammwe mwali muwuliddeko mamaamu yagenda okufa ng'ababuuliddekoko nti nno Peter si muganda wammwe ekyokutubuulira mama ayinza okuba nga ye ng'omuzadde yakisirikira naye ate twakitegedde olwoyo yakitegeerako era n'akitugamba nga ye yakibagambye nti maama wammwe ye yakimugamba oba taata wammwe byonna byonna si nsonga kasita abeere nga naye ayiiya obulamu obubwe naffe tusigale mu bulamu bwaffe munange nno kitukuza si kyangu ebyo bye mwakoze byonna si birungi nedda nze mbabuulira obulamu bwona eno si bwangu muyinza okuba mwamugobye mutyo nga mulowooza nti kyekituufu naye tuddaendi ne mugenda ne mwesuzuula nga mwakola ensobi tewali nsobi yamu labalaba abannanfuusi laba abannanfuusi mu nsi ya Mukama be mbadde nsuubira n'okuba nga sisuubira na kukola kintu ng'ekyo mazima ddala gwe Saala ne mugaya nga basi tonamanya endeese kiva ku ki omuntu eyakwata ku mukono n'akusaza ekkubo nga tolaba olwatuuka eri ng'omaze osala ekkubo n'omwesamba
mwe mwaligobye Peter mwe mwaligobye Peter mubuuze namubuuziza buuziza olano nanno muntadde mu kattu mwe mwaligobye Peter mumanyi gye byatandikira Kati oba gwe- mumanyi gye kati gwe bifundikira omwana omuto obitegeera otya wagye byatandikira nabagende nange mu bantu abakulu Sara temugenda kufuna kintu kirungi mu nsi eno okwekyo kintu kyemwakoze Peter eyeefirizanga n'okulya akadde wabadde nga talina mulimu era ng'afuba nnyo okulaba nga temufuna kintu kibatawaanya olwafunye ebyobugagga ne mumugoba kitaffe byeyatutegekera ne mama waffe kati naye oluba osanga agenda okufuna obulamu obujjanga ye omuntu naye agenda afune ekintu kyemwakoze Mukama Katonda agenda kibasasula nkubuulidde kati eyo olwo n'okunsindika n'onsindika mama omumpita omumanyi nnyo kubanga si kirungi Peter yabayambye namwe munneesonyiwe mundeke yanyamba muki kati olwo kati mwe kibakwatirako obwo kituluma oli mukwano gwaffe oba mukwano gwammwe ale mwana sibitegeera naye natidde abantu kuba nikusirikirira ne neebuuza wankubadde abaana bano nga bazudde amazima nti siri mwana waawo ekyo kindeetera okungoba naye nga mazima ge baazudde matuufu oba baayagadde kweddiza bya bugagga omanyi wano wetwafunidde twafunyemu awo butakkaanya ono omutwe wange n'atuuka okuggyayo embasi anteme bwe nasama tusaawo n'enziruka ne baka bagenzeko ewa maama nantaba bwe bakonye kulinya eryo nange kwekola ki neŋŋendayo bwe natuuse nembuuza maama nantaba ebigambo bino byempulidde ddala bituufu byankakasiza naye mbutufu nze maama ne taata bale tebakiŋŋambangako naye bwekibanga omanyi ebiseera ebisinga newankubadde kiba kiruma si kirungi kwesiba ku kintu so batoobo tekigenda kuvaawo nti batoobo newankubadde bakweganye bwekiba nti ebyobugagga we bityo bebatuusizza kuba kiba kyakwewuunya ya labbi ensi nga nzibu abaana abo kikyotabakoledde naye nze nkubuulire ndi kwewuunya abantu abaana abo kikyotabakoledde okimanyi mulimu abantu abamu nga bafuula bannaabwe madaala bamala okwambukirako ne bakola ki okusinziira embeera maama gye yalekamu abantu abo ne taata baganda bange abo balaba natoba nembeerawo ku lwabwe ekyo ekyokubanga nti nno siri mwana wo kibadde tekingobya mu maka kibadde si nsonga emala kibadde si nsonga kuba naye neebuuzaamu naye oba waliwo ensonga kale wankubadde nti oba bino ebyobugagga byempulira ebyo nabyo bigobya omuntu ewaka kati jo nasanze Saara yabadde ali awazunga ne kyaliwe ne mugamba mwana ekintu kyemwakoze si kirungi Saara yandaze nti mumativu ate nga kiba kizibu nnyo omwana ow'obuwala okumala gaba n'endowooza bwetyo naye Saara yandaze nti mumativu era naŋŋamba bululi baali bato owalabirira kati baakula tebakyetaaga buyambi kwe kungoba naye Peter oba olina ekibi kyewakola abaana abo nga naye toyogera bwogezi tewali kati kuba ebigambo nze okusinzira ku bigambo ono byeyanangidde yafukumuddeawo ebigambo nno bingi naye nange nalabidde ddala nga nvudde mu mbeera naye nkubuulire ono Mukama gwe tusinze enkya n'eggulo nsaba Katonda agenda nsaba akola okusasula bweba nga nina omusango gwe nakola mu bantu abo Katonda ajja kusasula Katonda ajja kusasula ku bantu abo tokakkana Peter bibaamu nsi bibaamu Katonda ajja kusasula njagala ogumenga musajja kambonebone njagala ogumenga musajja olaba omusajja kiti kya muwogo njagala okimanye gye bakusuula gy'olina okulandira kale wampanga amagezi singa nagagenderako anti munaye kabusiru yasooka kati saawa zino olina kwebeereramu kikyozaako bw'oneesibako ekyo simanyi baŋŋaanya ebyobugagga biki ogenda kusiriirira awo naye kati saawa zino kyetulina okulowoozaako Peter ne Wandera bajje batya buli omu munne mu mbeera embi kati saawa eno yakwebeereramu okitegeera ne Wandera nkubuulire lujja ku kyolo tesobola kukya bbiri era lukya lumu lukya lumulumu naye muganda wange guma maama wabeerayo ne taata nga gye bali kituufu nga nze nababeererawo nga maama bakagenda oyo Katonda ajja kusasula ye talyanga komandazi ajja kusasula talyanga komandazi naye kyetulina okukola
tugume buli kimu kijja kuba fine. Kyetulina okukola kati tunoonye bunoonyazi wagikuda tutume ku byakulya kuba nange g'amazima leero sinaamu yadde omwasa mwana tusigaza kati mugundi yakuwalampa bifeme tuyita wane wajja eni wanewa leero nange sinaamu yadde omwasa. Saara, ndowooza olaba buli kimu ekyaffe tukirina. Ekintu kirina kitulimu ttaala. nga wanene Abantu wanene naye wanene naye ekisooka ekibi ekiriwo nti zino yiika 2 baazigula wala. naye kati nedda yadde wali wala era kiba kisobola otuyamba. Kituyamba kitya okulima? Osobola olima? Era nange siri mulungi nnyo mu kulima naye tusobola obeera nakyo. Omanyi ekintu eky'obugagga ng'ettaka tukireke kibeere awo. Tuleke awo eky'obugagga ng'ettaka. Nanti kati olowooza tugenda kukola tutya? Kati golooza yiika 2 gano afazaali singa ogamba gabadde kumpi ne we tuli ogamba nti nja kwemulungula ngende esimbeko kasooli. Kisoboka Nja kwemulungu osobola okugabirako ab'ekyalo ne balima. ate awo basobola otwefuulira. Omuntu ow'ekyalo Kakati omuntu ow'ekyalo watuuka okwefuulira kati gwe lowoozaamu gye kiri tusobola n'olimayo emmere. ate olabayo Musanga baagikungula dda. nedda tebasobola ofuna omuntu gweweesiga asobola okutufunira tugeze singa tuba tufunye wano ate akasente wanene mu mapangisa osobola ne tugenda ne tufuna we tusula nga tufunye abatulimirako. Tulaba ekintu ekyo Nange simanyi kulima ate naawe nga mwenyini. tufunye sente. Nedda wabula nze kiteeso kye mbadde nteesa kye nakugambyeko okuva ekiro. Saara tutundeko tusaleko tutundeko ekisooka kituufu tulina ettaka naye tetulina kyakulya. Kati olaba bye binabadde gamba tipita yalibadde atuwa ku magezi twandibadde tukwasaganya ekintu omulundi gumu. Saara naye nedda kale bansonyiwe wemba njogedde bubi. oyogedde bubi. Nedda naye bansonyiwe wemba njogedde bubi naye ngaolaba mbadde ngamba tetwanditunze. Saara toyagala tusule amaliba ogamanyi? Gosula nga tolidde naye kati olaba ettaka lino olowooza tulitundako ne tufuna omulimu. kati ngaoyagala tundako kyenkanaki Kati afazaali newe tulawuzaamu wakati ika 10 weddu ng'otunda kikyo naye jjukira mama Natalie yatugamba ffenna bwe tuba nga twagala obeera tulina okukwatagana naye kati tugenda kikwasagana tyamukirata nawe oyogera nebbidde erinnya bidda nalikooye mu matu gange biri bigambo bugambo naawe. Mama Natalie ine ettaka lya mama Natalie? nedda lyaffe. Kati njagala nkubuuze taata ne mama bagenda kudda bakomewo ku ttaka lyabwe? Nedda era lyaffe teriri mumanya ga maama ne taata gaffe. Kati ekyo kyoba okkiriza basatu tutundeko tufune omulimu. Emikisa gy'okufuna omulimu nga tetulina ssente tegiriiwo gwekyo kyobumanya. kati okulaninga kufuna mulimu kino tutunze zeekeko. Mbadde njagadde oba nsobola okukolawo ekiyumba kya betting. Ika 10 sobola okuvaamu betting. Tusobola otandika mpolampola omanyi ennaku zino ebyo ebya betting bye bikola ssente. Omanyi we tunatunda ettaka netusigala ate ngaesente tuzonoonye bwono. Kale tujja noonya emirimu kuba ssente teri kiremerwa nga ssente tuzina mu ngalo. Kitegedde Mbadde ngamba twalibira esente tuyiiya. tutaka tutundeko so kulabe eri gye liri eri ate n'ekisooka gye liri basezi. Kati olaba baali gyeriri era ebibabula ffe tubiyina kati osoli asobola ogenda n'atunda nga ffe tetuliiko. Olaba ne bazadde baffe baali tebagendagenda ffe tunasobola ndeka nze njagala nkutegeeze nga bwenkoze bwenkisazeewo ngenda kunoonya abaguzi saawa yonna.
era wenzijira olina okugira oteekako omukono bikitegeno kyenjaga ate nze kibula nkwagala nnyo kitegede tulina okufuna akasente tusobole okuba obulungi Peter, sikutegedde bulungi ddamu omalireyo. omanyi nina wenjagala okugendako ekyo wakiŋŋambye dda ne nkubuuza oba w'oyagala ogendako era nsonga ki ekutwala. manyi saagala kugamba saawa eno wenjagala genda naye mbadde njagala nsooka embulemuuko nga tomanyi ng'ate sikubuulidde wendaga wabula wendiba ntuuse eyo mwana embeera neetereera naye kansooke nkubuuze Peter, eba nkola ya bwasseruganda okuva ku kitundu okuli muganda wo ogende gy'olaga nga toyogeddeeyo toyogedde na nsonga ekutwala onsuubize mbwembeera bwenaatereera olyoka oŋŋambye kwegamba ennaku zino kyanjagala ng'oli mu bubi onjagala ng'otuuse mu mbeera ennungi dda olaba ekintu kino akisaagala kusooka kukulira yinza okuba esinga wano oba wali wano ne wagaana ate wali ne waba walamu ate neŋŋenda ng'ate gwomanyi ngezeewa namwe embeera eriwo kati saawa eno ogiraba embeera endiko ogiraba saagala kusooka kubuulira wenjagala genda naye njagala okkiriza ogumu onzikiririzeemu kuba ombeerereddewo sijja kugamba nti notombeereddewo mbeerereddewo njigidde ku ffene n'endyako oba oyagala kola revenge ku baganda bo nga like nga bwe bakunyiizizza nange oyagala onnyiize nsigale nga neebuuza ebibuuzo Peter namukola ki nga naye wobadde weebuuza batobo wabakola ki kuba kati wotuuka mu mbeera ng'oyagala genda nga sitegedde lwaki ogenda era nga sitegedde nawa gy'olaga obanga agamba nti nina kye nakkola eky'amaanyi oba olowooza nze yali mu lukwe olwaleetera baganda abo okwegaana kati ebyo bijji anti okusinziira ku mbeera eriwo kintu kibeera simple gamba muno gy'olaga na nsonga kyekutwala naye byonna obisirikidde kati singa nkuyise era kyova olaba nkugambye ebigambo bino kuba njagala kubulamuuko ngende nsooka ndetenkanya obulamu obuteeredde embeera kiri fine sijja kiremerako obanga oba otobosazeewo nga gweyagala kwemakula kuva ku kitundu nga tali gweogambyeko bisima byerere nze gwe wange era okimanyi nze gwe wange okimanyi tewali buzibu gyolaga yonna bisima kukoonako ate era embeera nze bweba eteredde nze kitegeeza nawe zekoseki lowooza era obadde olaba embeera gye mbaddemu era nawe sikwerabira nawe tonneerabira era ng'ondeetera ddiiru buli saawa ondeetera pulaani kati ogendagenda olwaleero oluno ekitegeeza obadde wasazeewo nadda nanekwise kusiibula naalibadde nti oba sikwagaliza obanga nkwekengera naalibadde mbuuka bubuusi n'enkola ki kasajja kazibu nnyo ennaku zino naye bisima naye mwana laba embeera gye erimu mukisaati oba nkuwa eno gy'oba ogenda nayo tofaayo obeera mugumu buli lwenyambala esaati tekijja kubanga kikola amakulu kati bw'onaaba ogijjeemu nga weetaaga okwoza kati kankwene kano okagatteko zo z'olina kati gwamanyi ogenda neno nayo gitwala kuba kati nze nina eziweerawerako tugera tambula bwotyo kino ekyalo kyaffe sirinaako muko kitegeera mwana kino ekyalo sirinaako muko bw'onaaba oyoza eno ng'oyambala eno bw'onaaba oyambala eno ng'oyoza eno ekyo bayita obwasseruganda mwana ombeerede sijja kwerabira mwana sigenda sima byerere papa kale kale mwana sijja kulabagana naye kale beera mugumu yowendi bayi papa kale papa genda oyiye ensi mwana sanga mwe munaatujja mu bizibu ebitulimu ssaawa zino sima byerere Peter wakasimu kaloni obaawo munaye ogenda okulabamu ng'okwata emitwalo 3 kudaagula omulundi ng'omu kituufu nakiba tekisoboka akutekutemu ez'ekitundutundu bagamba kyalayisi kigulwa bbeeyi erayisi aba wa buseere eba museera
kati ekikuyimiriza musanze era mbadde nzija oba entambulatambula oba maingi waliyo ettaka lyentunda ettaka omanya oyinza okuba nga ogagalagalako wabayo gowulyako eddoboozi lisindika njagala ettaka Sekondeko Brian. Oyagala kutunda ttaka? empapula biri Oyagala kutunda ttaka? anti kati obuzibu obuliwo ekyokulya kitulemeredde naddala nze emirimu nenoonyeza naye emirimu giganye Koggwe. kozi naye kakati lwaki twemenya bampa ebyobusika bampa ettaka Baamala ne babagabira ebyobusika. ebisika biri awo naye sira lwaki mbeera nabyo ttaka teringa sanga nange sinaako sente mu nsawo Muganda wange, ng'oli mu bugagga. ndi mu bugagga Ika 10 ameka gano ndaba nga alaba obubi. ika 20 Ika 2. Mbadde neewunyiza nti ziri Kamuli kuno nti Kamuli waagula kyalo Kiramba nenga ziri wala. bayitayo ivunamba Nga ziri wala. ivunamba eyo naye kati ate nga jjukira naffe eno tetusobola kulima kuba twalowoozezaako nti oba tupangise naye abantu mulabe balina emitima oli osobola omupangisa ettaka ne lifuuka lirye Kogwe kootundeko. tundeka njagala tundako ika 10 Ika 10. lekewo 10 sobola Kati? okuba nga nze nfuna omulimu ne mwannyinaze naye afune Kati ekibi siri buloka oba muntu akola mu byamataka naye kyemmanyi nja kuwulirako ku boogerayogera abaagala ettaka. Bwe naaba nagwe nkwasizza gira onoonya nja kujjayo ewammwe eyo. nga nange wenoonya tomanya katonda ayinza okuba nga akikwasaganya ne tuba nga ettaka ojja kufunayo Ate nnyinza obutalyako kale nja kukwasaganya. kati nze kanzire munera anti nina otega emitego egiwerako Awo era sigala ng'obuuliriza. banyinza okwesibako gwe ate nga nawe era oŋambi toli bulooka tali bulooka naye bamubeera Tujja sigala nga twogerezeganya. kale Kale. bambi kikoleko Kale. Neba naye ensi eno. Nagamba Peter tutunde ettaka. Peter yali amanyi ebyobugagga gye biri. Yali kituufu tamanyi gye biri kuba yaŋŋamba tasobola. Kati laba ono Brian oluvannyuma lw'okugoba Peter mu famire nga bamwegaanye ayagala kutunda ku ttaka. Naye munnaye omukisa gujja omulundi gumu kankole kaddiiru kano kuba olwedde waliwo eyali yansaba ettaka. Kankole kaddiiru kano tomanya nange nnyinza okulyako ekiwera ate kati nfaayo ki kyali wange Peter babimugjamu bo be balimu beeyagala tofaayo ngenda kukola nga bwe kisoboka funa omuloodi ono ye namba esiba nga si kyagirina namba ye tomwani basi nina omukoonako n'essaawa zino. kati wewulira otya esudde kuluma nange onywako ku mazzi soka onyweko ku mazzi andi kali kyoba okola gumiikirizaamu nasudde enkesi saawa yonna yona tufuna akasente okitegedde kakati olowooza nze nakola nti akasente konna keneewoze kawedde kati kulowooza nze ngenda kikola baaba yadde neyo yandibadde wera naye byandibadde nga bitulemeredde olaba naye okulya kwe kwamulemereranga kakati olwo kati guno obulwadde bwe bunaakola bwegumiikiriza manyi kijjaku okuggwa enywako obulago tebukugala saawa yonna tujja funa abagula
tulabe ng'ekintu kiggwa ojja kuwona saagadde weeraliikirire wulidde ate gumangu omukazi saagadde obeere ng'otiitiira butiitizi woyo kuba nze sijja ku ekimanyi siri mukolo mubbi amakenda ekyo kitegedde bulungi kitegeera bulungi ani oyo abange Wandera Wandera jangu eno wano nabadde nkugamba era nja kugalawo se nga wandindeesa ate ondekane ne bwale wasebo simanyi oyaga kunkubya miggo osanyuse ate nga wansi waliwo embeera etasanyusa ki ekikusanyusizza anti nsanyuse kuba we mutuuse mmanyi embeera eri wansi wano ejja kuggwa abadde kyoyo mulwadde Saara ye Saara olina obukuluma akankana nafunye ku makerenda munaye amakerenda agabaddeyo yagamize ne gagwawo naye ate abasawo baŋŋamba nti kati obulwadde bwalina tebukyali buno bulwayo tebukyasobola yetagisa omwadimitinga kati ensonga kasooke ndeeta akatebe mbadde newunyiza nange nti Saara ki bavubuka oba bulwadde ki yetaga agende mu ddwaliro musujja tebuli mu mbeera z'abavubuka yetaga eddwaliro erina equipments ennungi niyo gyamuteeka wano ku bulwaliro banamu okusimayo obwekamuli simanyi kati sewo akatebe oleeseeko kawakooti yekka ojja kufuna wotuula naye olabye n'omulwadde ndabye n'omulwadde munaye anti kati mukama wange wadde wetuzze tusanzeewo embeera eyesisiwaza naye ng'ensonga eri gye nasembayo nga njogera naye ku ssimu nga lwali waŋŋamba omuloodi ono kati mwe bagagga ababiri ono kati mugagga kati mugagga muno kuba yalina kyoyagala yani ono ye Brian yalina kyoyagala naawe olina kyayagala kitegeeza kati ye Brian sente zoogera essaawa kamango kati muli baddembe okwogera ku nsonga eri kati munaye nga Wayinza- ono bwandeese byebigere bino byolaba era singa onkolako nkukolako mu bwangu kyo kituufu ndowooza babadde omuyitiddemu bisinga nabadde mbimukambira ensonga lwaki yakkiriza najja so kati ebisigadde byamwe kukkaanya ng'alabye ku byagenda otwala anti wamutegeeza nti ettaka teriri wano byonna yabiŋŋambye kuba nali njagadde kuno naye ngeri abachina abachina kyebatakuze ku batikula ekyalo kandeete ebintu olabeko siina buzibu kyekindeese ndeete ebintu olabeko nekyo naye nakyo tukimanyi ezanga ogenda kulya siri mpozi babuloka kuba omugambo omungi ate Saara naye ng'olabye n'obukuluma bambi naye nga Saara bamufune eddwaliro eddene bayirewe anti kyekyo kyendi kulwana eyenkankana esobola kubanga ayinza n'obutalya ku ssente ze tomusabira bibi ate naawe ebintu byebino ebintu baabitegeka nadda bwe bati bayirewe nguze properties nyingi naye mbadde sirabanko properties ntegeke bwe ziti biri organized nga bwe nagambye amazima ga paperwork yagambye atundako 10 ekyo kinakikiriza 10 zokka newayagala okwongerako ziye ku misina buzibu ezo zokka ate kati katulengera ekiri nti kyakusika notundako osigalewo ate nebwotunde 12 era oba oleseewo 8 naawe muleke bosi wange yabadde ayagala 10 nabalijaga 12 n'okusukkawo bayirewo anti kati nedda ate kati olaba 12 nange sijja kukaga temunkakamu kyemwagala nange nina otunda kituufu Saara naye nga nyoli sokoleke Saara akyaliyo sokoleke omanyi kati engeri gyendudde mu bino ebintu by'amata amataka go galuddemu kati osooka n'osomaasomamu era naye takuganye kusoma kati kuba bwensomamu wano bagarantas abalina oteeka emikono ku bundi according to ekyapa kino ekiri kuno nolantayita eri kuno balina kubeera bazadde
abazadde bowe abazadde bo baafa ne babimpa samugambye nti abazadde baafa leka neyongere ensobi yange nedda nyinza obazaanonyeza abazadde mayite kitegeeza bana basobola okutunda baabana ono ye mulo nagambye ono ye mugagga muntu okay kiki oya kituufu nti nkalabye nti in absence of parents the children can sell the properties. Yeah. Okay, kati okay. Sara yani. Sara ye mulwadde obadde erinnya oliwulira tulyogera. Oyo ye Sara. Okay. Brian yani. Yenza yono ye Brian bano base Brian sente zogera. Esawa yonna. Kati wanimba erinnya ate batya ono oyanimba erinnya kati ono Sara ono Brian kati kyaka wanimba erinnya gwe Peter jiryange nze Wandera Peter bano sina we mbayita just nga bonaabeera omunyumizaako anonye omuloodi sirina we mbayita nze Wandera anti kati naye wano walaga nti abazadde bwe batatunda abaana balina okusayiningako baana bameka like when I read here bino ebintu biri mu luzungu biri coded in absence of parents the guarantors remain the three children, that is Sarah, Brian and Peter. Wano balaga Peter ye mukulu, Peter ye yasika anti okiraba ndowooza mulina okusayiningako bantu aba mikono esatu naye kati olabe ettaka lino Peter terimukwatako naye ku kyapa kwali kyati okubeera ku kyapa ayinza okuba mwana wa tata wa nedda musajja nze nguza amataka n'amataka byenjogerako mbimanyi kolawoti obadde ogenda kumpa sente meka omukadde bunabona nga wetwabukanyako badde ngenda kukuwa nga sisazeeko wadde kati olabe obuteetooloola ku sente ezo ngenda kukusalirako zompe sente kupande 12 tekisoboka newogama miliyoni 10 nga gino emikono tegiriiko tekisoboka kutunda kisobola kukulekera miliyoni 20 miliyoni 10 tekigenda kusoboka okoze otya gemazima kati Peter ataliiwo Peter mumunoonye bwema mwagala okulunda ettaka eryo Peter actually bw'osoma mwana obulungi Peter ayinza okuba yemusika omukono gwe gwe gusembayo kakasa as the main guarantor okitegeera nze tomuto omusange sente zoogera nguza amataka sisobola kola nsobi kati ompa amagezi genkuwa noonya Peter ne bw'omufuna leero nze ono amanyi gye mbeera ki ng'oweddemu amaanyi tagwamu maanyi kati ki Peter taliiwo tetumaine gye yalaga naye oba temumanyi kati ki ekibadde kibapapira okutunda saawa zino bakera taliiwo omulwadde otwanga ono yeetaagira ddala obujjanjabi bwe nze kyengenda okukola engeri gyendi tomuto omusange sente zoogera ate nga diro binejjemu sente katuwe buyinza nedda leka naye muwe kubanga tukolaganye nnyo naye engeri zo naye kati ono tugenda mufunye akaama gira onyumya nabo tondeka muno muyimukanye tebingiddemu Peter awo nze siriiwo ogenze enze sokwat omusajja eka kati oli n'omuwazi ezimu nange ezompadde ez'omubadde omukujja sikufunako makerenda agasooka naye nga lwakuona tewerabira simu Peter wajjira nkubire simu tujje tugule ettaka eryo gwesebo naye wandikoze n'ompangako ekitundu nga we munoonya leka naawe gwe musajja eka kati kano Peter nako bagenda okayingira mu bintu byaffe ajja ate okubiyingiramu akika kyaffe atali mugave mama naye bakola bubi bino ebintu tebandibitaddeko ng'omuntu gwe bumanyi nti si bwaffe saala
ate ewaffe ng'onoonyayo kati nabaddeko eri mu senta agenadde njagala kutuukako nti n'otambula n'ogenda neŋamba nja kulaba buzibu ki kati kyenabadde nkwagaza oba nonyambako anti buzibu ki manyi ono bula mukulu waffe yali kyaliyo kuba kimanyi toyinza kubanga tomanyi gye yagenda ogamba Peter kati nadde nina kyenkusaba onyambeko nfunireko okupita onjogerereko okunaye sina kindi oba ontwaleyo sinkane leka kugusa bintu njogereko ko naye nga musangawo abekyaliwo naawe ayinza okugenda gyagenda oyagala nti yagenda teyakubulira gyalaga munaye leka kunsibako matugambi sikundi saba katuliki nze Peter yava ku kyalo kuno n'agenda n'aŋŋamba bw'aliba atuuseyo embeera n'etereera alimanyisa paka nakati tannankubirako ssimu kitegeeza embeera erabika tennatereera ate ng'ebyaddala simanyi gye yalaga olimba oyagalako nejjako bwejja toyinza kuba nga tomanyi ozze kumbuuza kuwakana oba kumanya amazima genyini mwanyina azaafa ekyo nkimanyi kuba nayo leera twaliyooko naye era nkimanyi naye era tekina kikwataganira nakuzza Peter kuba simanyi gyali kubanga wandinyambye tuyambagane nga olaba poliisi wetero tugamba nti abantu tuyambagane poliisi yamba munno naawe olwenga okola kinga omyaka tina yamba nze mukwano gwo tuyambe ne sisita wange awonuka era ddala biri nti simanyi gye ngenda kujja Peter simanyi bwe ngenda kugamba kukakasa nti simanyi Peter gyali tukole wetuti mbadde njagadde tufune Peter wetutunda ku mugabo gwange ngenda kuwako omunene Brian singa mbadde mmanyi oluzungu nandibadde njogera mu luzungu olabika lw'omanyi obulungi sirumanyi nalwo kakati wekiba nga tomanyi luzungu nga nange simanyi luzungu leka tugatte ennimi ez'oluganda bwe mba nkugambye nti simanyi Brian Peter gyali tekitegeeza nti mba tenjagala kusooka kufuna bya migabo okitegeeza nga wandikwatiddeko omwana agenda kufa nsigale bw'omuwe nti kakati nesokolindeko kunze naawe oba nammwe ani yaviirako Peter okuva ku kitundu kuno Peter yagenda bibye kale saategeera kale waliwo awo biri butakwatagana mu katono naye n'agenda anti embeera ki eyamusindiikiriza yava wange yava wammwe yava waffe baasi kakati webanga embeera yava wammwe ate lwaki oteeka kunze omugugu ogw'okunoonya Peter nga mwe yabateerawo eddaala we mwayambuka we muti ne mwerabira nti muyinza okuba nga mwetaaga eddaala okudda wansi ne mumusamba kakati ssaawa zino njagala kikuwa ekyokuyiga owulidde kikuwa ekyokuyiga nti omuntu leka kumweyambisa nga bweyambisa manya nti nga gwe bwakuyambye naye alina akadde osanga weyeetaagira obuyambi bwo kati ye Peter we yatuuka weyeetaagira obuyambi bwammwe ne mumugoba kati ssaawa zino ate mumwagala nze kituufu kiri nti simanyi gyali ate ne bwe nandibadde mmanyi gyali era sandibalagiridde kubanga mwe mwabitandika koolabe nti omuntu wabanga akuyambye leka kusamba ddaala ng'otuuse gy'olaga ekyo kibatuulemu tewandi kiŋŋambye mu buli museera fazali tuyambagane sigenda kuyamba kuba simanyi gyali sigenda kuyamba kuba simanyi gyali kati olwabayamba ne mumala ne mumwefuulira bwefuuliza kamukirabe Wandera kale nkusalireko ku polodi Wandera ono naye akubye bukubi waluma ge mazima kati saawa eno kola etya kuba gyembadde ndaga ate yavudde yazuma kitegeeza nina kudda waka naye mazima gekinakola tekyali kituufu Uganda kyeva yalwegeera nti osooka kwekona nojjukira kubuuka nandibanga n'ebyobugagga bye nali nkayanira ntuusa okubanga siibifunemu naye nina obeera naye wabanga ate naye n'okukola pulaani yonna ng'ekisoboka nagana mwanyi nazadde
naawe okolola nnyo n'otiisa omuntu guma nagwe naawe oka nze wansobedde baba neka tugenda kola tya kati baba waliwo okupulani wonna mutuufu naalibadde ngenda mu ddwaliro mukazi wa kikwatagana ne pulaani nange simanyi kubanga pulaani kyonna kyonna buli kyempanga teri kitambula gwekyoba omanya ne kyenabadde ndowoozezza nanoonyeza Wandera nemusanga nemuyitiramu ensonga ate olaba natuuse n'omugamba nti bwe tunaaba tutuuse okutunda ng'atulagiridde Peter gyali tunda naye tumuweeko naye era omanye omuvubuka yanvumya ate buvumi naye kati oyo naye mukwano gw'omuntu kati ate oli omusajja ye ali waati agamba okugula anti yali agambye okugula era nawe wategeera lwaki teyagula kuobi singa kati tuli bali singa kati wawonye nadda n'omusajja ekyatulemesa Peter gwekyoba omanya Peter yatulemesa okutunda kitegedde akati nze kyembadde ndowooza oba ngende bugenzi nfune mbana ababulaaka baji twiwule ndeeta ababulaaka bajje bakube ebifaananyi wano afazaayo tufuneko ku ssente olabe nga nkujjanjaba bulaka webeeganye laba oba banka tayinza tugaana kubanga banka ekizibu kyayo endagaano weeri teri kigaana ne banaaba bazze tuba tulina okufuna akasente ako nkutwala enkujjanjabe kitegedde saawa yeno yonna naye nga manyi ababulaaka genda ndabe ono omukyala ali wali eri ali mukwano gwa maama simanyi nabisere agenda nabisere mugambe muyitiremuko ensonga ezo ave nga tugira hello nawe lindako ndigenda wa mama nabisere nawe tosooka kukola oyo naawe oyagala ku simanyi ofa tondeka bwomu naawe nto wange nange